Palama TV kojja mate kuno kulabula okugenda mu maaso ku bubbi obuli mu Uganda. Nga bakadaama bw'obeerayo n'omuntu e Uganda agezaako okulaba nga osharinga information eno nabo. Waliwo obubbi obugenda mu maaso e Uganda nga tugenda kubeera nga tubaleetera omukyala abubannyonnyole bulungi. Gezaako okulaba nga osharinga information eno ne basisita bo ne baganda bo n'abantu bo bonna abali e Uganda. Naawe ate kadaama ategeka okubeera ng'ojja Uganda obeere ng'omanyi obubbi buno, kuba oba oludde okubeera mu Uganda target oba chances z'okubeera ng'ogwa mu buzibu buno zibeera 99 buli 100. Saawa yonna osobola okubeera nga ogwa mu buzibu nga buno. Omukyalo ono bwagenda okubeera nga atunnyonnyola ye bwe yabadde aguddemu naye Katonda n'amuyamba n'aboboka. Katumuwulirize. Bannyabo nate nkomyewo nga njagala nate okubeerako okulabula kwembawa nti waliwo ababbi abazze mu Kampala bwe mulina okwekuuma. Munaddala mu nnaku zino enkulu ate nga si babbi bubbi naye nga batemu. Tulina okubeekuuma ennyo. Bajja nga abatembeeyi abalongooseemu. Bwe ŋŋamba abatembeeyi abalongooseemu nti bano batambulira mu mmotoka era batembeeya ebintu nga bya bbeeyi. Ajjayo n'ebintu naddala eby'omu maka bye tukozesa mu kiyungu, bye tukozesa mu bisenge. Kanga nti okugeza bajja ne dishes, amasefuliya, blenders, bajja n'amasuuka, bajja ne bed cover, nga bajja n'ebintu ebirungi ennyo ate era nga bya bbeeyi, si bya busente sente. Ebintu byabwe ebisinga bitandikira mu mitwalo 3, 5, miliyoni bwe bityo. Ate kati ye bw'ajja olw'okuba birungi akuwa ne payment schedule n'akugamba nedda tekitegeeza nti ogenda kusasula zonna buliwo, sasula mu bitundutundu. Mu myezi 4 obeere ng'omazeeyo. Naye bw'oba ng'osasula cash well and good. Bw'omusaba business card tagikuwa, bw'omubuuza amannya ge gonna akuwako erinnya limu. Bw'omusaba company profile tagikuwa, bw'omugamba nti oba edduuka lyammwe erirudda bakugamba tetulina dduuka. Abantu bano batambula babiri babiri. Kutera okubeerako omweru bwe twandiyise omukaladi owa kala eteri yaffe either muzungu oba mu kafukasiti oba muki muwalabu like those, oba omuntu asobola kugera lulimi lwo balina olulimi lwe boogera sirutegeera. Kaakati ne kubeerako n'ono omulala ng'ayogera Oluganda. Kati we bajja awaka ekigendererwa kyabwe kiba kiri kitya. The moment kasita weekuba ennyumba nga bakulamudde dishes oba amasefuliya miliyoni, gwe ne weekuba ennyumba n'oggyayo ssente, eyo ennyumba baba bagimaakinze nti mubiira ne kashi mu nnyumba. Bye bijambiya by'owulira nti baba bayingiridde. Ate bw'omuwe ye akugamba nti mpa essimu yo. Musheyaringa amasimu osasule mu bitundutundu. Kakati bw'otandika okusasula mu bitundutundu amakinga sure nti akwengeejinga ate era n'akukubirako. Ne bakukubirako. Kati oba oli kumpi oba oli awo okumalayo. Baba ne data transactions ze bakoze. Oluusi bawambye abantu basaba ransom. Kakati nga addira ennamba yo ng'amugamba nti ssente ezo obukadde bwe tukusabye 10 buteeke ku ssimu eno. Awaayo ssimu yo. Oba oli awo abudu oyo gw'obadde ogulako ebintu bw'akafuna ddala bukadde 10 buyingidde ku ssimu yo oba bukadde 5, abudu akukubira n'akugamba nti kasitoma munnange Jane nsonyiwa nti ssente ezo zibadde zigenda wa mukama wange naye ate raba bwe nzitadde ku ssimu yo. Mbadde nkusaba ssente ezo ozikole ki? Ozimpe. Mbadde ozinzirize, mbadde nzitwala wa mukama wange. Oluusi bayinza n'okusaba akawunti namba, bo ne bakuwa akawunti namba oba eyiyo nti kakati tujja kuba nga tusharinga ateeka ku ssente ku akawunti eno ssente. Ssente zo baba zijje mbakuba amakyamu naye nga bakozesa essimu yo. Kati bo gwe olumala okumuwaako n'akugamba nange nzitegeera eby'essente nyamba ku bukadde 10 sigazaako wakiri emitwalo 3 nyamba kubanga ssente zibadde zigenda wa mukama wange. Of course naawe okiraba n'ogamba emitwalo 3 ate nzikoze ewa mbadde ntudde wano. Omukasajja kamuwa obukadde bw'obusigadde ng'obumuwa. Oba wakamala okuziwaayo poliisi n'ekukwata. Kubanga babadde batulakinga. Bagenda okulaba ng'obadde okolagana n'abantu bano batuju bakanywa musaayi. Twekuume. Abantu bano temusharinga nabo ssimu zammwe.
era bw'ajja bw'atyo ng'owulira nga wandibyagadde gwe mugambe nti mpenna essimu yo gwe ogiwandiike togiteeka na mu ssimu yo nkwegayiridde giwandiike oba kapapula giteeke esaamuweya ebintu mu kibuga mu ebiri bwe mba mwagala bannange temugula bintu kwatembeya babajja n'emmotoka nga bakola ki nga babaguza ebintu they are just testing bakola testing yaabwe ti bw'oyingira mu nnyumba n'ojjawo ssente n'omugulako ekintu ky'Emitwalo 5 ennyumba abaagimaakinze timuba ne ssente bajja kubayingirira bajja kubatta bannange muyambe abantu abalala mubataase nze wange nejjo bazze wano naye baali bandabula kyekyanyambye nti nze baali bandabulako dda ku nsonga eyo ku lw'omukaaga in fact nze bajja ewange era nga batunda ebintu ebyo kwaliko omusajja oba yali ayogera lulimi kisaalutegeera n'omuddugavu basiraamu naye olwamugamba nti mpa lwaki ompaddeko erinnya limu ate erinnya liddala gwani ye business card eriwa mpa profile gundi olwokuba nti baali bandabulako dda mangu nnyo badda oli yamuddiza mu lulimi lwe saategeera era mangu nnyo baapakira ebintu byabwe mu mmotoka ne batambula ne bagenda temushiyalinga nabo masimu ate temubawadde olw'ataano temubalaga nti olina ssente bannange mugende basemaduuka ebintu gyebiri mukikuuba ebintu gyebiri ebirungi muleme kugula ku batembeeyi abo mukama abankumye nga buli muntu ataasa munne abaana baffe abawumudde tubakuume tubaleme kubagajjalira tutuule nabo tubabuulire baleme kwekukutiza ku bantu bebatamanyi tebayakuyamba kakati tukuveeko tokwata ku mugugu gwa muntu gw'otomanyi bw'obanga otambula mwabamanyi okutambula kambe ku nnyonyi kambe ku bbaasi tokwatira ku muntu mugugu era oli bwakugamba nti nyambaako wano yitaba atendanti saba bbaasi yitaba tikka kosita tokwata ku mugugu gwa muntu gw'otomanyi abantu batambuza ebintu ebyobusi emaguzi nga bintu bya bulabe naye bagenda okukola fingerprints zo nga kweziri ku mugugu ate bamala omukwata nga yeefuula ng'akumanyi era ng'akuyita tosharinga nabantu mannya gwamu mboozi wakatula mu bbaasi osharinga mboozi wakatula mu nnyonyi yes nyumya nabo ne don't tell them your true names akukipinga bisi ennyonnyo n'akunyumiza emboozi eza buli kika naddala mwe abatera okulinnya ku bbaasi ezigenda ewala n'ennyonyi n'alyoka akunyumiza emboozi eza buli kika n'akugamba nti nsembereza ku mugugu gwe gukyuse wali guzze wano kyayagala fingerprints zo zibeereko naye bwakubuuza ng'otayowa names tomubuulira yowa true names mutuuka okugenda ku destination we muviiramu nga yeerwaza nga yeekaabya nnyo muzzukulu wange has abandoned me akuyita Jessica bagenda okukebera mu passport yo nga gwe Justin akuyita Goleti kubanga liwamuwadde gwe Amina naye nga gwe Joan gw'omugamba yamu Amina era mu mboozi ye muba munyumya yuwa Amina agenda okugamba nti Amina nga si gwe Amina tomubuulira gy'ova tomubuulira gy'olaga mukama abampeera omukisa